Mukono High. We are celebrating 40 years of Mukono High School. Please, we have been here enjoying. Thank God. High school, the school of wonders. We really enjoyed. So you guys who missed, you really missed us. My name is Katana Retro, Senior 5 Arts. We are here today celebrating Mukono High School at Forte. The only school in Mukono with a young international character. We thank God for our senior 4 candidates and 6 for this year's education today. We thank the Almighty for the good weather that we have got today. Thanks. Thank all the teachers, parents. It's a year of memories. Mukono High yatandikiwa umusingi nefuna munywevu. No surrender, no regret. Abazadde mwalonda bulungi essomero mutindo. The Anglican Church mwatesa nnyo okulungamizibwa kw'amafuna kwali kwa mwoyo. Tuli kujjukira nnyo nga Bishop eriko Koyoyo sabalabirizi wumula mirembe yatesa n'olukiiko lwe ne batuwa ettaka ikakumi kwatutudde Mukono High watwagala nnyo abazze leero okujaguza naffe. You're the best. Mukono High gali magi kati nkokeeko okulima. Jubilations Mukono High School leero tujaguze okuweza emyaka 4. It's our anniversary celebrations. Mukono High at 40 years.
tweyagaza ekisawe love library eddiini n'ebyenjigiriza mukono hayi fetugunjuddwa our caring teachers ababadde abanirembe kyonna abazadde mwalonda bulungi essomero mutindo Anglican Church mwateesa nnyo okulungamizibwa kw'amufuna abali amuliro tuli kujjukira nnyo nga bishoka yeriko anyinkoyo ebos abalabirizi mukulabirunge yesusa n'obukiiko bwe ne batuwa ettaka ekikakubibwa tutudde mukono ayi batwagala nnyo abakusereka kujjakuza naffe ikoga bes mukono ayi gali bati kati nkokeeko kulima elections mukono high school leero tujaguze okukoze emyakana congratulations it's on your side celebrations mukono high
wow. Ebizimbe ebinyirira okutuuka ku ekyo bye mulabyeko lwansonga gavumenti yayambako Church of Uganda yawa ettaka okusobola okutuuka kye tutuuseeko olwaleero. Emyaka 4 tegibadde mitono abayiseeko wano bagitenze bakuba ku buloka etika ku ttaka basomerako mu bibaawo newankubadde nga kati tuli mu kalina byonna twebaza bannaffe abamawulire twebaziza nnyo mwebale twongera okwegayira gavumenti byonna byetuwadde bitwongereko neera mwebale nnyo mwebale kugamba kimu kyokka mubayambeko basobole okuyitamu bulungi kubanga mu maaso awo bagenda kuba kya muwendo eri eggwanga ate okuva mukono gavumenti bwe yaziteekamu ssente abazadde balabiridde abaana bulungi bawadde ekyokulya era abaana baffe basoma bulungi wali kyetwekwasa twongera bwongezi bakubiriza baleete ekyokulya nga bwe babadde bakiwa n'okusingawo n'ebikozesebwa babirawo bakanoni mwenna abali erinnya lya Mukama lyebazibwe era mwebale kujja. Kansabe bannabyabufuzi abasansa okulaba ate ne mwenna abali kakiiko mwebale olw'omulimu gwe bw'obanga ali obaddeko ku kakiiko akalungamya n'okulembera essomero nga woolina weeyimukako. We get bad boards, bad PTA members, instead of promoting, they fail the institution. Bring your team here. No kwebaza abayedukiza abaliko wano. Mr. Salomon Mufano, come up.